Engeri y'okozesaamu saffron akolera ekyoyagala. Abasinga ku mmwe mugamba temumanyi saffron. Saffron ono asangibwa mu nsi ez'obuwarabu ezisinga. Era nga ne mu ggwanga eryaffe Uganda saffron tumuyina yadde nga mutono kubanga tetumulima. Naye mmwe abakolera mu nsi z'obuwarabu saffron ono mufuna chansi emulabako buli lunaku. Naye abasinga ku mmwe temumanyi nti eryo ddagala erisobola okuvumula. Eryo ddagala erisobola okuvumula ku ndwadde ezimu ezo z'omanyi ne z'otamanyi. Igwe beera nga onywa munywe nga nze bwe nkoze essaawa eno. Y'ono saffron wange ow'olunaku olwaleero. Saffron ono tugenda kuyiga engeri gye tumutabulamu ate era asobola otukolera ekyo kye twagala. Yenze Shila Adita. Mwebale nnyo ku subscribinga ku YouTube channel yange, abanfollowinga ku TikTok mukama abaddizeewo, wabula nga ate abanfollowinga ku Facebook nammwe Katonda abaddizeewo. Olunaku olwaleero tuze kusoma ku saffron. Saffron kyeki, yatya, asangibwawa, aliwo omulungi n'atali mulungi. Tuula katambi tubeere nga tweyongerayo. Mumulaba saffron nga butuva okumusomesaako. Olwaleero twagala tubategeeze nti kyekirime ekitalabika kubanga mu butalabika okukiika okuweza kiro kikwetaaga ennaku oba essaawa 200 okusobola okiweza, era kikagula wakati wa $5,000 paka ku $15,000 kiro emu bweti. Naye mulungi nnyo naddala mmwe eri abakyala ku side y'olususu. Saffron afumbekeddemu antioxidants empitirivu. Osobola okufuna eyenkana paaka eno n'omuteeka obuteesi mu bizigo butereevu n'akujjanjaba embalabe, bano abagugu abayiika embalabe n'abanga yenna alinga ekikere, n'okujjanjaba endwadde z'olususu ate era n'okuziyiza kansa. Alimu ekirungo kye tuyita lycopene amufuula okuba kale eya red. Tinaakola bulungi nnyo ku basajja naddala ng'olina prostate enlargement. Takoma kwekyo abakyala nga menstrual periods zikulemeze zikutawaanya oli mu kulumizibwa, okozesa saffron ono mu mbeera yonna. Ne bw'obanga omusaayi guyiika mungi nga gulimu n'ebitole, teekako ne infections okuba nti obundula amazzi agawunya ate nga galimu n'akakayiro, ojja kukozesa saffron ya ansa esingayo okugaza. Ebimu ku bifaananyi bye ntadde mu katambi kano bw'atyo saffron bw'afaanana. Saffron ogenda mukozesa otya? Igwekeera ku makya okwate saffron ng'omutunuddeko. Abamu ku mmwe mugamba nti temumanyi waafaanana. Saffron ali mu kala ez'enjawulo. Ogenda sinkana saffron ng'afaanana nga kino ekisanirizo. Osinkane saffron omulala nga wa brown nga kana akagoye kange kenyambadde. Osinkane saffron nga wa coffee brown. Oba osinkane saffron nga mumyufu oba omusisinkane nga wa orange ngeno ebakuli. Igwe wosisinkana obwo obukuta bulinga bukuta bwe bawaase ku miti kubanga buva ku kimuli, bubeera bumuli, bajjako obumuli ne babukaza ne bakwata n'obuti bwabwo ne babukolokotamu obwo obukuta. Saffron ono atera kuteekebwa ku kaawa. Mwenna ababeereyo nga mulaba abantu abanywa kofi eyo gye mukolera. Saffron ono mumanyi nti bakama bamu bafumba kaawa ne bakwata obwo obukuta ne babeera nga batonyezaamu. Ekisooka saffron akola ki? Saffron ono akyusa akawoowo kakaawa n'abeera nga awunya bulungi. Saffron ono bamufumbisa mu mmere era nga naye akyusa langi y'emmere. Era mwe ababaddeko n'abawarabu, ababaddeko n'abakyotala, ababaddeko n'abazungu mutero balaba nti bafumba omuceere guno ne guba gwa green, guli gwa orange, guno gwa kala bweti bakozesa saffron. Saffron ono bamukwata ne bamufumba ne bamukamulamu ne oil. Oil oyo abasinga bamukozesa ku nsusu, abalala bamunywa, abalala bamukozesa ku nviiri. Naye nga saffron osobola omukwata n'omufumba bulungi nnyo nganze wemufumbye, nganze bwe nnina kino ekikopo n'omufumba n'avaamu amazzi agafaana we gati n'obeera nga onywa. Oba si kyo osobola okukwata amazzi go aganyogoga n'omuteekamu n'omusaaniikiriramu n'omukuumirawo mu kifo kimu paka amazzi ago ganaakyusa kkala. Amazzi ago ojja kuba onywako mmwe bannina alusaazi zibalemeddeko, mmwe bannina ekikeeto,
immwe bwendi emmere njagala kusesema, immwe basiraba bulungi, immwe banina bizimba, simanya immwe banina kansa, immwe simanya ekyenda kyesiba, immwe simanya banina simanya ekyenda kyekwata sisobola kufuluma bulungi, saffron byonna agenda kubimala. Ate era nga nawe ayina olususu olubi, saffron ono osobola omukwata bulungi nnyo n'omufumbamu otuzzi otwo n'obeera nga otwemamirira ku feesi ng'ogenda kwebaka otuteekamu n'oteeka ne tukaliramu. Era ojja kulya feesi yo nga ekyuseeko nti agenda kubanga akusimaasima agezeeko okuyingira munda. Era nga mbakubiriza nga mbagamba nti woba oyina chance eyo emutunako kubanga bakama bammwe bamukweka, ekisooka wabbeeyi nnyo mu miti gyonna egiri mu nsi z'obuwarabu. Saffron wabbeeyi ne woba ozze wano e Uganda bamupima bupimi ku minzaani, tewali agenda kukwata enti akuwe. Ate era ng'abulaabula muzibu wa kusisinkana okuleka abo abasiraamu abeeyunira ennyo edduwa, abeeyunira ennyo talawe, simanya abagenda simanya ku zino zibbuluda, simanya abo abafumbafumba be batera okubeera ne saffron. Kati nkwegayiridde kwata saffron wo bulungi nnyo omutereke obeere nga nawe omukozesa ojja kujja onjulire. Yenze Shira Adita kyesogeddeeko nkusaba nkisinkane mu comment section tubeerayo nga tubalinze. Wabula ate nga neeyongera okubajjukiza nti gw'atannaba ku subscribinga mukwano, subscribinga chance ekyaliwo, kwata ku kade buli video yonna yonna gye nteekayo ebeere nga ekutuukako. Gwe nga member buli video gye tuteekayo kikukwakatako okomentinga so that tumanya endowooza yo, ate era otugambe n'ebyo bye tuba tuleeseeyo olumu bye tuba tetwogeddeeko ate nga bya mugaso eri eggwanga oba eri abantu abasobola owuliriza obutambi buno oba teekako n'abo ababwetaaga. Mbaagala nnyo, Mukama abankuumire.